mwasize mutya basebo ne banyaba batuliza tuwaniza nnyo nate mpogumi yaffe eno Gasimbagane Ne Bannamawulire mu studios negatiddwako Siraje Rubwama ne Charles Rwomushana wali ajja n'abalala bajja kutwegatako. Siraje buuza kubatuuliriza. Abatuuliriza yonna gye muli mbalamusizaako nnyo abasiraamu abaasiiba mwafuna ekizibu ky'amaanyi ku luno olw'okusiiba. Kusiibulukuka kusiiba kyali batunulayo ne bajjuza nga Saudi Arabia bwe yakola. Naye mu kusiibuluka saawa 4 omukatuliki Catherine n'agamba nkyalo lunaku lukulu omwezi gwalabise naye omwezi gulabika saawa 12. Mutya ani oyo omukatuliki yakulangira? Ali awo mu Public Service Commission yafuna ebiragiro okuva omukatuliki munne n'agamba nti ekyalo lunaku lukulu. Kakati ne babeera ku buzibu nakati ffe tetunagula batuna n'empalirizi bogenda ku Uganda Muslim Council Kasozi ndabe gye batunula olasanga nze mba mu kikko tetunayo n'abasiraamu abawerako nga tebakola ki ne bagamba nti tufunya essimu okuva e Saudi Arabia nti bo bagulabye. Ne mbagamba nti hadithi egamba nti okulabika kw'omwezi mu kibuga ekirala tekwata ku kirala wano lwaki Tanzania egamba kusaala ku Saturday ffe tugulabye bagulabye eri bwe batyo ne basaala ng'olunaku balulidde buli mu bugenderevu nga hadithi ntuufu egamba guba gubikiddwa ebire juzi ennaku 3 bw'oba ogulabye ziba 29 kuba muwala wa Nabbi Fatuma yava e Makka nga bagulabye Lwakuna n'agenda e Yemen nga bagulaba Lwakutaano. Ye yaliya n'alinda banne ne basaala lumu Yidi kuba Yidi emala ennaku 3 kyova olaba nti ne mu Saudi Arabia mu nnyini gwe baagulaba ebibuga ebimu byasaala ku Lwamukaaga yadde ng'abamu baagulaba lwaki kuba byali byanjawulo. Ekyo nga nkivuddeko njagala kusaasira abafunye ebizibu bangi nnyo ebyenjawulo n'abafuniddemu mu mukwano gwange Fred Kayondo akyajaganya nakati bakyamuleetera nkoko na mbuzi olw'okuwangula omusango naye gwavuganya naye era ajulidde. Muhammad Nsereka akyavuganya naye chairman Nyanza agamba tweyongerayo mu Court of Appeal Supreme mukulu chairman wa I think it's Court of Appeal. Court of Appeal tegugenda mu Supreme tegusobola genda mu Supreme gukoma ku appeal. Kirumira chairman wa kwagala naye yafunye obwambasada mu Namibia mu Uganda basuze bajaganya Museveni yalonze ambassador. Bali be bamulonze ambassador wabali eno Uganda yatute credentials ze w'omukulu watanaba tanazitwala kyali mu Kabaga of course ajazitwala kuba officially bamuwadde ane osuubira omukulu anamulaba atya ngazirese anamulaba atya azini no bamulonze fine bamulonze tulina wano bambassador abansi endala Kirumira akiikirira Namibia mu Uganda. Kakati nkulisaayo Bannayuganda babadde bakwami mu Juba Khartoum nga bali ku buzibu tebamanyi kiddako amasannyalaze gabaweddeko emmere baweddeko naye Katonda yabayambye ne babuuka emirambo baali bagenda kuhijja 211 wabaddemu n'abayizi ne ba businessmen abafiiridde emaali yaabwe naye at least ebyo 211 batuuse bulungi. Mu Uganda ne baanirizibwa first son in quotes. What do you mean first son in quotes? Ati buli muntu alina entegeera ye nze manyise abamu bamanyi first son nze manyi waliwo amusinga omwaka naye ebyo si bya leero mu program. Mu bumpimpi otugamba nti waliyo first son omulala bwentyo bwemanyi eri bagiyita goyinza eri bagiyita first family. I think it's in the presidential system bagiyita first family. For families and neyo family. Senga Natasha ye bukulu yandibadde ine still abera first daughter. Yes, it's not nti mu myaka mu family yoli ya inokubeera abo chintere yuze no bobanga gosemba y'obuto wansi you are still called first because every family first son no bobanga
nga gwe asembayo mu myaka wansi ng'oli mwana mulenzi naye nga gwasembayo bwe families ndala zikulabanga first son. So siri mukyamu wenyongerako ka quotes kubanga kati kwaki oli mukyamu kubanga oli is first because ye family gitita nga wogamba first family okale the official family senga buchencha nevaayo omwana wa president Yoweri Kaguta bona babeera first family nga mukulu kwona bona first family ekyo kitegedde ekiligetemizing nga kino kyekyokuba nti ava mu family gye tumanyi nti yateekebwayo mu presidential system. I have to do research on yes ekyo nkitegedde. Okay biwadde ebya week mbadde okay okay sebo buuza Charles buuza kubatuliza abatuuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa. Mkuludiki nali nsoma Katonda bw'abanga yeyanjulira bw'abanga abuulira ensi abagamba nze Katonda wa bajjajja mmwe naye ayogera naawe Dick atandikira ku Ibrahim ayogera naawe Dick naye naga nze Katonda wa bajjajja bajjajja mmwe n'abazi wabaddewo generations nyingi tagamba nze Katonda wo agamba nze Katonda wa bajjajja mmwe kakati bajjajjaffe baakola ekituufu kyobala awo etuli singa jjajjawo yakola ensobi n'atabaawo oba yeetuga oba bintu bingi neeta n'ataba kati singa toliiwo. So you are as a generation because jjajjawo yakola ekituufu. Yensonga lwaki tugamba nti omuzadde tasobya yagendera ku tteeka lyannanyinsi n'abaawo kaakati wooli kakati gwe osobola kukola kyonna ekisoboka generation endala nazo ne zijja nga ziva mu ggwe. Of course gwe okikola because nkulaba oyo n'abaana abo balabirira ogira obafaako so okola nnyo ofuuke jjajja kale ekyo kimu ekyokubiri bajjajjaffe tulina okubawulira naawe ensi etawulira bajjajja etawulira bakadde tebaawo eggwawo generation y'ennaku zino tebawulira anti ewedde kugendaga tolina kyotugamba oli mukadde kati tebaliiwo because muyina okuwulira olaba nze Katonda w'abajjajjammwe bampulira kakati nammwe muyina okukola kyokumpulira musobole okubaawo naye bano tebaagala kuwulira naye bajja kuwulira mukulu Dick ensi eyina okubaawo so balina okuwulira basaaga oba baagala oba tebaagala atoli asaba banakikola batya lwampaka ate kati nze bwe mbanyi n'omukisa nempuliriza jjajja because I listen to the ancestors kakati nja kubabuulira ate bajja kuwulira oli nannyini nsi kaka emyoyo gyabwe kikyogera ku bazadde abayinza okuba nga gwe naye nga tebawuliriza bajjajja bali abazadde anti isi waliwo awulira kati bwe ngamba nti nawulira jjajjawo kakyama nawulira jjajjawo ono former minister of finance yagenda Mayanja Nkanji nti naliwo nawulira mugenzi Mayanja Nkanji jjajjawo ng'agamba kino tebakikola kakati olina okumpulira because nze naliwo gwe tewaliiwo sola knowledge nyingi gye tuyina nti bannammwe kino tekikolwa ne bajjajjammwe baakigaana ono aliwo aba yamanya bajjajja kye bakola kikati mba mulina okumuwulira nga mwagala oba nga temwagala aye bajja kuwulira amaloboozi gonna agava mu bajjajja nga neryange mwiriri oketoyanza nnyo Katonda w'amaanyi wakisa. Amina. Okay, Siraj tutwaleko mu bibadde mawulire mu weekend. Amawulire weekend gabadde ga omusango ogwa eyali omukulu wa poliisi y'e Buyende ogwa yatemulwa mu 2018 gwasaliddwa oluvannyuma lw'emyaka bambuulira erinnya Kirumira Muhammad. Chola mbadde mbuuza ogambye Kirumira ntafuusa ambassador. Ono Muhammad oli mu Katoliki. Uganda we Kalungi ye Musiraamu.
simanyi we bijja naye bonna baluganda kiringanga bwolaba nti baganda ba kabaka nabo basiraamu abamu kakati omulamuzi bwe yaddeawo ensala yagambye nti omusango guno abakulira okubuuliriza mu poliisi be baagutta bateekawo nti bonna be baakwata abasooka 18 baali na link ne ADF mu bujulizi bwabwe bwonna tebalina link yonna era ensonga lwaki lwatuuse okusala nga kulimuko omuntu omu yekka asigaddewo abalala baabatanga tewali ogambye bakwata abantu 18 bonna ne babateekako link ya ADF was it planned lwaki babateekako link baali baagala reason bw'oba ogamba nti ADF yatakirumira bano n'ogamba olwokuba nti beegatta ne ADF therefore batakirumira kati oba olina okuprovinga either you prove they were on the scene of crime. Yes. Actually, in one of them, chenawulira nti bagenda okukebera ku mulongooti gw'essimu gwe yali ayogererako nga talina bw'abeera near to the scene of crime. And that is how they are acquitted. N'omuntu gwe bagamba nti yalagira batte Kateregga. Omulamuzi agamba nti baba baamutta yali nsobi kuba yali ateekwa okuwa obujulizi. Tebalina linki gye baleeta nti omuntu oyo gyali mulamu. So ize balabanga neyatta gwe bagamba naye takola ki? Kyekiri kyenkubuuziza nti was it deliberate by police okola statement ng'abantu bano balinkinga ku ADF? Of course agamba it was a bigger mistake. Was it a mistake or it was by deliberate? Yetayogera nti deliberate naye agamba yali nsobi nene mu judgment ye. Ekyokusatu agamba olaba ekisinga okwewuunyisa nti omuntu akubiddwa amasasi and police is doing an investigation, then neddira all the suspects nebalinkinga ku a rebel group ya ADF naye ate neeremererwa okuleeta proof okulaga linkage y'abantu bano. Kino bwekiri ate kijja kweyongera nti obutemu obwina politics, politically motivated crime, obwina politics, obukola politics. Mukulu Museveni ne government ye babuteeka ku ADF. Right? Ate Museveni kasta obutemu omulamuzi buba bugende ali deliberate agamba nti n'omuntu eyandibadde eyewitness mu musango guno nga yagamba ne president nga azze ku scene ekiro ekyo nze nalabye ne bamuteeka mu convoy ya Museveni n'agenda ayogera was never brought as a witness. Wali? Yes, gundi mu judgment bamwogera kuba yagamba the question kyabuuza nti saawa zino simanyi naye I recall that incident. N'abantu boogera bingi abantu boogera bingi ekiraga ku sine za madezo. By the way ezo nalabye kino kati Kateregga oyogera omulamuzi gwa onawulirako abanyakampala mwagala nnyo okwogera ate ekirala abanakampala baagala nnyo okukwata vidiyo baagala nnyo okukwata gwe ebintu ebyo gwe baawo Kateregga kooti gwegamba eyalabikako mu and what's wrong with that? Nze nkwata video yange nkwata mawulire gange nze ndi naawe diiki mukwano gwange gwe bw'olaba ekyo baawo gwe byoga nti nze mbeerewo nzije mpe sitole. omulamuzi bwagamba nti nze ng'owamawulire njagala an eye witness nzija ku sini ambuulire kiki ekibaddewo ate kati gwe Charles bagamba nti baddukewo. Anti no siganye bw'oyagala kukola mirimu gukola naye ekyandabadde ekirungi bw'osanga oli bamukuya amasasi n'olengera bw'oti kati gwe vaawo ani anampa eye witness nze ng'owamawulire ani ampa amawulire ati oli w'amawulire tolina identity card tolina biwandiiko kati buli omu w'amawulire naye ne bw'oba nga w'amawulire bw'oba okwata vidiyo weegendereze nnyo. Be professional. I don't know why they don't train. I don't know why they don't train abamawulire. Nimubeera nga ba intelligence. Kulwaki olaga buli omu ntokwata video. Notamanya nti ono akubye asooli ayina ababe
ayinza okuba nga alina ababe nga baagala okulaba how is the scene being managed nebakulaba ng'okwata video no ng'okwata video agikutte nebalyoka bakuwa ebyase kakati Kateregga eyandibadde principal witness I mean principal suspect gwe bagamba nti yatta okusinziira ku indictment ya DPP omulamuzi agatamulabamu wonna wasafesinga tabirivinga n'okuba waali naye bwe yamaze omusango bwe bagugobye yamwandu w'oyo omukyala yavuddeyo n'agamba namwandu w'oyo Kateregga agamba nti bankwata nga bamaze okutta bba wange ne bantwala n'omulambo ne banteeka mu kinyi okumala emyezi 2 nga kiri mu ddaaka kati ayagala kuwaabira state for torture n'abaana babaleka babi. But you see, that is the same thing. Nodi omuwala gubattana kirumira nabo baga nti bagala kuwabira kati bwogamba obutemu bwonna bw'abakirumira abo Kigundu Kagezi nga tebanabana kutuuka ku scene of crime oli ng'ayanjula omukulu ng'ayanjula ADF na bw'oleeta theory eyo mu kooti one oyina okuprovinga there is ADF. Yes. Who is ADF? Oyina okuprovinga two oyina okuleeta ADF to the scene of crime nti yakikoze kati bw'omala okukola ekyo then oyina okuprovinga nti ono member wa ADF and indeed yali mukukola ki yali mukutta and this one you cannot prove politically. Mikuru Museveni yasoga nti ADF yatakirumira it's politics but evidence nti ADF yamutta agirete mu court teri babadde so who killed Kirumira ekyo kyekibuzo ekyetima ekisigadde mu ddiiro kuba yafa ingredient y'okufa weeri yafa oyagala tu investigate no I'm asking Kirumira yalumyani Kirumira yalumyani what do you mean yalumyani because bamutta bamukuba amasasi ani gwe yalumya ngatiddwa alyoka atibwe amutte alo oyina okuddayo Kirumira yeeyisa atya yalumyani so who is the first suspect Kirumira gwe yalumye nnyo kakati oyina gwowekiyeemu President Museveni yabadde kujukira okufa kwa eyali deputy DPP Joan Kagezi emyaka 6. Yes, she was by the time of her death. Kakati oyo nakolaki n'agamba nti abapoliisi balagajjavu twakitegeerawo nti bano ba ADF bebabasse ne bataleeta bujulizi bwabwe up to now case tegenda nga ki naye n'agamba despite that fwe politically tubakozeeko ADF tugikubye ne tugibonereza so the element of the ADF erekomawo kwa another murder. Actually all these shootings is linked to ADF. No, but according to state according to Mr. Museveni. So why would ADF kill Joan? No, olugo okubagana naye ki military front line. Statement ya President Museveni agamba ali omukuba ADF funders ali outside Uganda and police failed to bring him. No, you see, does he mention the name? He doesn't, but psychology of influence you can just guess. Bwogamba nti abayekera basono nga gwe president. Why? What is their motive? Bokumutta kibayamba ki? When they kill that lady, kibafunamu. Oba yali ayina abantu ba trying aba suspects baabwe. Yeah, but see, okay then akirete. Yagamba ADF yasse Joan Kagezi. Yes, naye kulwaki tatuyana bwe bata Joan Kagezi kibayamba ne bakwata town ye Rukunjiro wambalala. Oba kibayamba ne ba destroying a division or politically Joan Kagezi abadde abalemesa mu lutalo lwabwe. She was an obstacle. Where? In a minute mali everybody mu wiki eno era etteeka ly'ebisiyaga ebbago ly'ebisiyaga President yabikomezaawo oluvannyuma lw'okusangako okusinkanako kasi ya NRM ne bakkaanya mulimu ebituli ebirina okudda mulimu ebituli ebyatadresinga yakugamba baluwa ye agamba ayogera ebintu bibiri agamba nti waliwo omuli w'ebisiyaga
ayagala bivaamu wabirango ngasobola obivaamu ne wabaawo n'oyo omusiyazi balina okudistinguishinga ku babiri abo. Yes, but you see that was a registration. You get it's gante kyali kituli band badde nga bakikola because mu parliament ayina maato ne geno and attorney general yes ekyokubiri mu legal and parliamentary affairs committee bill gyava it had public hearings nga inosa sobola okuleta those views 3 asinkana caucus ene isa yali asobola okusinkana caucus n'agiwa those views nezireta mu parliament ngagenda kuteesa ku bagweryo byonna teyakola ki teyabikola. So yes, all of it is politics. Not only politics. You can't sign this bill. Chengamba, I know there is money hanging around. I know baba teka aja kuteka weteka ngalifu. Yes. Ngasiteka. So yes, so alwaji bali kumyo bali. And for instance, like you would say, baba kukwatira mu kisiyaga, DPP I know kunonyereza, Were you really? Over walidala ngo oli abisiyaga oli musiyazi oba bakukaka no oli musiyazi oba oyina ekyamu ku mutwe oba oli mu osobola you can go from penitentia ebintu bwe bityo kakati dera funga DPP tayina ku sanctioninga kati na ali okaga bali nta na nkoze neteka for my political work nesija kuba kwatako because we have now agreed as a state bona bana kwatanga we shall be talking to them bevemu kasoke mveko mbulango edakika ziri 23 ezakaita ku ssaawa ennya tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire mu studios ni Siraje Rwama ne Charles Rwomushana. Siraje wunzika ku bibadde eggwire ekkulu eribadde mu wiiki erikutte ku Bannayuganda abasinga n'abakulembeze n'aba civil service and human rights organization yeri abakyala ba MP abanuupu 11 ababadde bagenda okutwala ekiwandiiko kyabwe ekiraga obutali bumativu ku poliisi batulugunya buli lubali kuba enkuŋŋaana nga batandikira Mityana ne badde Kalangala omukyala gwe baali babbye mu mazzi n'asubira mu ddwaliro tebabaganyiza kubuuka kikomera kya palamenti ne babakwata nabo ne beerwanako ebikonde ne bivuga poliisi n'esinza amaanyi ne babatikka ne batwala ku CPS. Deputy Speaker Tayebwa n'ayimiriza Parliament ng'aga nti ensonga eno nkulu. Mukama we n'agenda ku poliisi n'abajjayo. Mukyala wa Ngadi ya Mariam, chairperson wa Uganda Human Rights Commission, n'agamba kino kirabika kisusse ensalo. N'asamoninga n'avumirira ekikolwa n'asamoninga ne IGP. Parliament nayo n'esamoninga IGP. Poliisi omwogezi waayo Fred Enanga nga ali wamu ne tani ono Kampala Tanoi ne bagenda balambula abalwadde baabwe 5 ku gundi Chinese Iran hospital KCC it is a joint hospital ne basanga nga 2 babasiibudde 5 bali wamu ne bagenda kugula ku bano baguddewo emisango already kuba nuupu okulemesa abantu baabwe okukola emirimu okukuba abantu baabwe baguddewo babayise bagenda bakola statement. No, already baji mentioninze n'emisango kitegeeza wegiri ogolina kola statement ku musango gwe bakoze eki gwe bakutadde kati bano bagamba tusobola kugendayo so issue eri awo nti ani agenda okwetondera ani ku nsonga zino naye nga ekikonde ekyo kya nyosa nje bwetu njagala tujje sembalyayo ddala President ngayita muzukulu we Kyambogo yagabye ebyapa 8 ekayunga ku bantu byasuubiza bebagoba ku ttaka from whose land ebyapa semanyi gye yabijje tetunafuna details yabawadde ebyapa 8 naga Museveni mukulu abuuze ekibuuzo ekirungi ebyapa ettaka lyabawaddeko ebyapa lyaba ngenda kuyisaba Andrew ssentebe wa district. And of course nchireta agoberera kitegeere bwoba oyina information esukwa eyo then you population sino nalaba complainant public land baluguze ku muntu nebalyoka baligaba lyali lya mayiro ambaye namucompensate nga government neri design eryoka eriwo abali baddeko
Andrew Muwonge chairman bobosobola Muwonge yabaddeyo mu kugaba yes MP wa Nuupu yabaddeyo webbaale ne Kalangwa gwabadde basongasongako ettaka nti ettaka ly'abantu bonna babaddewo sinnalaba ya complaining ati lyagundi those are details ezijja okujja oluvannyuma naye ng'ebyapa bye byafulumye. Okay, webale nnyo Siraj. Anti you see ango gyabadde akireeterako ye ango ya mukulu Museveni ya politics nagabye ebyapa kati yali mu politics ali mu kola politics wagabye from who? Yes, kati twagala kumanya kiyamba kigwe bawadde Era first of all wetaaga okumanya district esinza okunyagwamu ettaka ng'ani anyaga abantu abali mu gavumenti kati libawadde babadde bazeeyo banyaga kesi ezo zibadde oziwulira ku General Tumukunde ku Kalangwa n'abalala balina ddala ebibira ebbaale naye ku era Museveni yagendayo okunoonya akaluka by election Kalangwa yabulawo n'amunoonya okugenda nti ebyo mubireke tujja bisolovinga ng'okulonda kuwere ndowooza kati eyo solution ku iso erigi yasoose okuleeta eyogamba nti bakyuse etteeka lyakyaganya okusayininga bwe balizaayo baleetemu element ya rehabilitation. So who will do rehabilitation? Because that's what that means anti not our counselors specialized mu bintu by'ebisiyaga. So are you going to put an institution kya butabika? No, that is coincidentally n'ebbago lya Kizaala Gumba olijjira mu kaseera kekamu kiseera kyongaga n'omwana atanaweza 18 bamusomese enkola ya Kizaala Gumba. Kizaala Gumba is what? As family planning nenga sinaliwulirako eyo offing ojja kulira omwezi guno ogutandika. No, at least that is speculation. Tetujja genda mu speculation. Siraj etuveeyo. Ogumulamu gwe tugenda okuteesaako olwaleero ogumu ku egyo gwe gukwata ku eddembe ly'okwekalakaasa, eddembe ly'okuwaayo ekiwandiiko nga weemulugunya ku bintu ebiriwo ebimenya amateeka, kubanga nga bw'otubulidde mu bibadde mu mawulire kyekyokuba nti wabaddeyo ababaka abakyala abanno baali bategese. First of all tumala okumanya genesis gye biva nti waliwo omukyala gwe baakuba Emityana yaliwo Emityana okusooka gwe baakuba ali ku kitanda omubaka yali wakubiri yali wakubizinga ono wakubizinga ebuvuma omubaka omukyala w'ebuvuma yakubwa era nga ali mu ddwaliro nga bategeka emikolo egy'abakyala era kino kyekyawaliriza abakyala bano 11 okugenda okutwala ekiwandiiko ewa minisita wa internal affairs gyebadde baagala okugenda polisi nebakakanako ne bakwata ngebalemesa okugendayo ng'egamba nti babadde bakola batambula nga tebafunye lukusa newankubadde nga babadde bakwatibwa naye n'abakyala balabiddwako mu butambi nga nabo bakuba abapoliisi ababaka bano abakyala nabo balabiddwako nga bakuba abapoliisi ababadde mu uniform anyway. Naye nga ekikulu kya byonna kye twagala okumanya eddembe ly'obuntu likomawa omuntu di bw'alina obuyinza okutwala petition gy'agitutte di bw'oyinza okumuyimiriza obutatwala petition. Eddembe ly'obuntu ligamba litya ku kutwala petition? Siragi katandike naawe okwekalakaasa okutandika byonna okwekalakaasa okwo tekubadde Kampala wokka. Yes, kubadde mu ggwanga mu bitundu ebitali bimu naye kansookere ku Kampala abakyala abo baleeta petition ewa speaker. Yes, n'agamba agenda gikolako ne bagamba nti balina kopi gye batwala ewa minisita balina kopi gye batwala ewa minisita atwala ensonga z'omunda zitwaliramu ne poliisi. Yes. Kati abantu abo nga balina manila papers biri buli omu mu kifuba ne ku mugongo tebalina bawagizi be bakunze enanga agamba bandi bawadde notisi ya nnaku 3 tugenda gendi ne tubabuulira bawano watuufu actually ne deputy IGP kyagamba nti be bakola amateeka be bakola ki ate bebalina ogagoberera naye n'agamba yadde baagakola waliwo abapoliisi abasaze ensalo
nga baade basobola obutateekawo mbeera eyavuddemu abapoliisi n'abyabufuzi okufuna ebisago ebyafuniddwa. Kakati bw'omala okwogera ekyo, before that, a day before, IGP yali amaze okuyimiriza edde otu abapoliisi 11 abaali egindi abakuba omukazi w'ebuvuma aga tugenda kubatwala mu police disciplinary committee n'akola ne apology abantu gye balowooza nti agijje ku ntobo ya mutima gwe. Kakati bano abatwala ekintu wa mukama we ekintu kyandibadde kimu kwogera nabo nti mugenze mutya oba muyite muti oba mulindeeko ennaku 3 naye ekyo tebakirinda. Bwe bava ku madaala nga bamaze okwetimba ebipande babakwatirawo. Ekyokulwana toyinza kugamba nti be baatandika naye bo baalaba nga abasajja abakazi bannaabwe bano nabo bayisewo bateeka okukola ki ne beerwanako. Osobola okiteeka mu kwerwanako. Babadde beerwanako kuba abapoliisi. Yes. Polisi yabadde bakoze ekyamaanyi awo. Kubakwata bukwasige vagala omanye engeri gye bafungudde. Abantu abambadde gomesi mukazi n'amufunga emutwe ne bakukuba ku kabangali pam. Ne babalinnya enkwata gye babakwatemu yabadde nga akutta omutuju. Gwotalabangako. Ate nga ku poliisi awo waliwo poliisi. Akulira poliisi yaawo. Ayabadde ateko okubanga arayizinga n'abana abavudde ebweru wa poliisi yaawo. Nti bano bagenda bwe bati ebyo byonna babivuddeko ne bakuba bukubi bantu. Ekyo kimu okwekalakaasa kwabadde Kampala. Mu kiseera kye kimu n'alabye okwekalakaasa ebweru wa Kampala. Abajuzi baayokyayo ennyumba. Mu kwokya ennyumba baali bagezaako okulaba nga waliwo komanda gwe bakasindikayo wa 71st battalion etwala district eziwerako bamuyita Major Trevor Kibuuka bakamutwalayo emyezi 8 nga wabadde wakuulinzeewo situation y'okwokya amanda okutema bibirano nga agezezzaako okukumakuma abantu emyezi egyo 9. Kati bannabyabufuzi poliisi n'abamagye abamu ne balaba nga balina diiru gye bakola ki. Kati bano beekalakaasizza abakazi babadde nabo bakazi nga bano bawokyeza ennyumba zaabwe bakoze batya ne bafuna okulwanagana. Poliisi ng'ebayingiddemu nga bwe yayingiddemu bano. Kibuuka n'akwata emmotoka ze n'abakwata n'abatwala mu ddwaliro ne bafuna first aid. Kati bano abakazi ne babatwala ku poliisi ne bagamba DPS waawo I've spoken to at least to kubaayo ne assistant we ne bagamba nti ne bakozesa statement nti omujasi abajasi baba bakubye ne babasiba ne bibandage ebitaliyo. Okay, sira bagamba bawabire government bafune sente another dimension naye eri mu poliisi. Etteeka ku kwekalakaasa ligamba litya? Ligamba nti omuntu dirwe yeekalakaasa ng'alina emirembe. Waliwo kye bayita kwekalakaasa demonstration ne riot. But this was riot. Riot ebeera violence. Bano bataddeko n'ekigambo bagisabise peaceful demonstration. Nga balina n'ebipande ebiraga kibakola. Naye nalabyeyo n'ekipande ekimu ekyali kigamba nti poliisi muli batujju. Exactly. Bayinza okuba nakyo kyaba provoking. Yes. Kakati bwe ngamba leero nti poliisi ntujju nga nina n'ensonga nalabye poliisi just 2 weeks back waliwo omwami alina land cases ali mu kooti Entebbe. Kooti zonna alina ebyapa nga 8 naye state house anti-corruption unit yabiyingiramu netekayo files nga 7 bamaleeno nga bagambye n'omulamuzi nti tobamuwa bail. Omulamuzi kyagamba okwekavalinga ng'agamba nti atolina place of abode naye ng'omuntu yalina ettaka erisukka mu kilomita 10 Gomba alinawe ngaba kalina sako. Omulamuzi abatuliza banyonyole oli bwagamba omulamuzi bwagamba nti tolina place of abode kiki abategeeza? Tolina wantu wakusangibwa watuufu. Nawandiikira principal judge Nzeyije
ne mugamba oyo omuntu alina place of office baade bavunana naye bamuwadde beyiro oyo bamumala okuba batunda ettaka lye n'ebintu bye babikwata ajjamu sente ebbaluwa yo yagifuna n'akola n'action muvubuka omwami ne bamugjayo ekigo ne bamuweera beyiro ku high court e Kampala kati baba bamutwala we bati police and corruption ku patrol ya police ne bamukwatira ekigo nga ageze kunona ebintu bye ne bamuzaayo entebe ne bamuteekako trespass ku ttaka lyalinako ekyapa otuvuza akataka n'otuyingiza mu nsonga nze nkuyize njagala kukulagalayo ti police nti senga omuvubuka oyo yabadde musiru kuba yadde ne chance edduka nadduka probably bandi mukubye essasi ne bagaa nti oyo tusanze akola ki nga Kateregga bwe yafa ku Kirumira so police erina loopholes ekozesa okutuukiriza ebigendererwa byayo most likely kati ate balina combination n'abasirikale okay oyongezaamu ensonga nti poliisi erina okukolagana n'abasirikale mu bumpimpi amagye kyogamba nti gakozesa poliisi okuba n'ebigendererwa byayo ne mu riots olina wookiraba mu operation ensinga amagye gabeerako unlike eyeku parliament temwabaddemu magye naaki so issue eri emu abapoliisi bakoleraani bakola ebintu ebyo president n'atuuka n'aga nti biswaza ne mukama waabwe ono omujaasi n'aga nti ebyo byaswazizza yadde na bano baadde balina okukwasa amateeka nalabye akakiiko k'eddembe ly'omuntu atavaavaayo I mean gundi Mariam Wangadya n'agamba kakati deputy speaker wabasobola okuyimiriza ku parliament ku bantu be kitegeeza nti naye alwanira constituency ye ng'enanga netanoyi bwebalwanira constituency naye tugenda kubalaba omukomanda agambye ajja kubajanjaba paka lumu naawonawo ebiveeko naye nga tute n'abamawulire naye tagenza ate kulaba naye nabo abalumiriziddwa abapoliisi nabo bayolesezza kubanga bano gye baba batutte eryo eddwaliro lya KCC lya gavumenti bakakuba abasawo tiya gaasi ababanjibwa omusawo agenda kufuna mutima ky'ogukujjanjaba interesting kubanga poliisi mu nnaku ezitali z'emabega yaddira abasawo nebakuba mutiya abamawulire baako nga nabo beekalakaasa olw'eddembe olwo ebintu bibiri tebasasulwa emyezi giweze ekyokubiri abamu tebali deployed balina mirimu naye omuntu ali ku abantu gye wakuba tiyagaasa ate obatwalidde abantu bakujjanjabira okay naye ndakubuuziza ekibuuzo kyaganya okukyanukula njagala kuvaayo gy'oli nti etteeka because bano ababaka ba parliament be bakola amateeka lwaki tebatunuulira etteeka erya okwekalakaasa ne bajjamu akawaayiro poliisi ke yeekwasa buli kiseera kegamba kooti yakajjamu kati osobola kugibuulirako bubuulizi nti nja kuba n'olukiiko togisaba lukusa bw'eba yakajjamu ogamba nti poliisi etyoboola ebiragiro bya kooti etyoboola kubanga omuntu weekalanga agenda okuza olunaku ayagala enanga yabaalumutegekera buli district zikuza olukuŋŋaana nga ogyeko luno oluli national buli district ekuza omubaka w'ekitundu bw'akuza olukiiko taba natteeka lyakoze eki lyamenye lwaki gwe omulwanyisa lwakuba nti abamu amuvuganya gwe yawangula ngeza kati oba babalwanyisa kubanga banupu kubanga gwe yawangula bamuwa obwa minisita nti alina amaanyi asobola okugamba poliisi nti kuba bano kola bano ajjewo ekintu kikyoyogera politikale oba poliisi eba erwanirako saidi emu mbuuzeyo ekibuuzo kimu pulezidenti atambula kati ali mandated okutambula ng'agenda alambula enkola ya parish development committee yes atambula oba alina mbale kati jeno muhozi asaba kwani poliisi ku nkiiko zakuba ne mu butale ne kusigo wali obuziza IGP n'atakugamba nti yamwosabye bw'aba awulira akyogere taliyo nze ngamba nti talina we yali asabye azikuba wansi wano n'ebweru w'eggwanga n'atambula butambuzi kati poliisi eba nkozi ya NRM oba nkozi ya ggwanga ekyo kyekibuuzo ekiriwo tulina poliisi ki kati mu Uganda era ekolera ani webale nnyo katugende ewa Charles ensonga your right to petition n'okwekalakaasa tulabye ababaka ba palamenti baabano bazze bakwatibwa olw'embeera eriwo nga baagala okwekalakaasa oba nga beekalakaasa
naye di omuntu lwalina eddembe okwekalakasa poliisi n'etamukuba ku mukono. Kakati gye nasomera mu primary Rwomushana twasibanga lunch entanda very good naye nga nzindya mawulo era entanda ate lyabeera mawulo oluusi mu byayi bino ebyamatu kakati naye nga ate waliwo abaleetera mu flasika Rwomushana nga balina flasika olimana Rwomushana mwaka kyogwo abantu gye balina flasika Thomas flasika was called Thomas jukera bulungi nga balina flasika nga bali bameka in the whole school naye we bali I can even give names Mutagobya abakatundu aba Muhammadi nga bakitabo balina muloka atayise Muhammadi era ina pickups biri aba Mwangoma naye nga nze wali ngenda bali nendya akawunga ate nga akasuzeeko koleeta then sefulia bwogoya akawunga emembe waliwo ekiri ekisigalawo nga tekisiide nnyo naye nga kiringa nga chapati kati bwonsanga ku ekyo ng'aninga alya chapati but as a child nange nali nyina right okulya omutagata amawulu kali akabuguma okulya akabuguma nga as a child nga muzeeyi takisobola I don't know naye ng'oli otunule n'oli ebyo ebiwoze naye nga kati awo wetuli that waliwo abalina standards nga standards ezo zibawa rights of freedom to assemble, demonstrate peacefully n'ebirala kwekalakaasa peacefully n'ebirala balina level y'obugunjufu bagituuseeko kati bw'abatuulira n'ogamba kati ffe bwe twabatuulira nfe ne tugamba naffe tutuuseeyo musiiye tola ntwale batamiivu no tola ntwale batamiivu twatunuulira bali abatuuse ku level ey'okuleeta flasika kati naffe musiiye 95 naffe ne tuteekamu mu constitution you shall have a right to freely assemble and demonstrate awoka bali bakikola tukoperera nnyo twalaba balina ffe ne tulowooza you shall also have a right uliriza kasooka enveeko mu kalango kano tukomawo mbakulisiza nnyo omulango baffe obw'eddakiika 13 zezibalekera essaawa 5 ez'enkyayi olwaleero tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire. Charles abadde okyatugamba nti nga Uganda tulinga abakopperera ebintu byebweru nga tulowooza nti kubanga naffe tumaze okufuna tulinga abatuuse tubeere ne democracies zaabwe. Debate in my view weyandize nti standards zetwewa twali tuzituuse because nze naliiranga mu mmere lunch naliiranga mu nnimiro ng'ogenza okulima tutuireyo mu nnimiro okujabura nga nemmere tenaba kujja kubeera ready n'oloozaako n'otandika okulya nga ekyayi ne kusepiki kakati ondeese ku standards ez'okuliira ku table dining table ate nga nze nkyali mu nnimiro eri nakuliranga mu kuliira ku lusaniya as a family ng'abaana mwenna ne babayirawo ku lusaniya kati amanyi okulya speed amanyi okulya ebyokya kati naye nga bw'oba olya ku y'olusaniya enva zino manyi zo osookerako osookera ku kya republic twakiyitanga ya public eyo yosookerako naw kati njakuwa story bwe nagendako n'omubaka omu mu dduwa ne batuteera ku lusaniya yali honorable Latif Sebagala ow'Ekawempe then nga yali ambise wano ku Sandege ne mu covering nga tugenda nga batuteera ku lusaniya emmere yaddemu okulya abasajja baasindika omuceere paka ne bagamba ono w'amawulire mu mubegereko akake ajja kusobola sipiidi yaabo emmere eyo naye nga kati omuntu expert oli alya speed bw'ogamba nti omuleete ku bufe n'atunuulira enkoko ayinza okutwala enkoko yonna naganze n'enkoko mubyo mulyala mukoleki ebirala mulye so you have to have standards standards one ez'abafugwa ne standards ez'abafuga
Yes. Okutuuka ku level eyo gye mwagala ey'okutunuulira omuntu ng'omuntu. One, naye oli muntu. That's also another question. Kakati kansookere ku level eyafuga. Eyafuga nga tugenda okumuwa standards zino tukanye nti kati wano wetutambulira yali ready. So I will give an example what you call human dignity. Because ekiwa ky'omuntu oli aze mu bbaala ajja mu bbaala n'alagira muleete omwenge the most expensive ne baguleeta ne baguteekaawo. Kakati bw'aba anoonya bw'aba ayita abajja okugyawo omwenge takozesa lugalo kujja nti iwe siraji akozesa kigere iwe siraji ng'ajoga. Kakati bwe jangu onywe tabalinnya ku mitwe bwe jangu okole ki onywe jangu atakuyita na ngalo akuyisa kigere naye nze sijja ngo very good. Kati olaba because you are saying no tompisa mu maaso. Exactly. Naye kakati omuntu ayeeyisa bw'atyo right yakuze sente ze abye sente ze mugagga ayagala kulaga nti alina sente n'ayita abantu ng'abayisa bigere kati bw'omu bwa president. Yes. Ajja kubawa kitiibwa nga bannansi. Very good. Bw'omu bwa president where do you go? Because naye ate oba olina okumu aba yina okukula atuuke ku level nti tebabikola mu bantu. Oli mutudde n'ajjamu engatto ekigere n'akiteeka ku mmeeza gye muliirako. Omu n'engatto lumu nalina omuzungu gwe nvuga mu motoka gayina teeka ebigere ku dashboard. Yes. I remember kibazo program ga ku WBS. WBS omugenzi former prime minister yagaana ya protesting yagaana ekyokuteera kalingo. What do you call this? Okusalako. Because kulaga omulabi wa TV wansi w'engatto. Yagaana, you refused it. No, tukinkola. You don't do that to us. Yes. You see, naye katabalanga yalowooza bubeera bugunjufu. Atula mbwati n'asalawo n'alaga abantu abalaba TV osoma wali ebigambo ebitambula wansi ate nga bw'olaba wansi w'engatto y'oli. So obwonna kyeyita obugunjufu. Lastly, example endala muli ku buffet. Musajja bulala yajja n'omuggo gwe. Nagamba nteerako nga naye akozesa lugalo. Nteera ennyama yeesiteekako. Kiki nteerako ku buffet. Kati bw'atuuka ku lumonde kati n'ateeramu ddala omuggo ku mmere yennyini ebyo toteekako nga byaliwo ebyo kati ekinenki ekyo kawunga ako nako tokola ki naye ng'ateekamu ateekamu omuggo gwennyini ngeza okukola. So kati oyo bwakufuga oba owedde. So therefore tulina okukola the definition of who is managing you. Yes. And political actors mutulo twabwe balowooza they are being managed by a government. No, they say they think they are protesting against the government. Ani akulembera eggwanga lino. Kakati bw'oba ogenda kutwala ekiwandiiko ewa minister Kayendo Tafiire. Yes. Kayendo Tafiire yandibadde government. Yes. But Kayendo Tafiire is a servant of the state. Who is Museveni? Yes. Because there was a state in 1986. A state yagwa. Yes. Kati bwe yagwa mukulu Museveni n'NRA. They became the state. But what were they before? Now when they became the state, the individual Museveni now became the state. Because in area Jiwamba. Yes. So he promoted now, himself to the... Museveni now is a state. He captured the state. He is the state. Yes. Now, naye wana abalimba abagamba government. He is not government. He is the state.
So, and when you protest the state, it's brutal. Because that's the nature of the state. State tebagiddamu. Your police take away chigambo stop. There is no room for negotiations, for debate. Kastabera we chiwandiko. Stop. Bo chiraba you don't debate. You stop. That is the nature of the state. Na yewa banga government je walonda. Nti government go wajironda LC3 wagamba stop oga why? Now that's why these laws work. Now we made a law musiye n'amateeka amalala agajja to restrain the state. Now to restrain the state tukuwa right nga naye rights zino ziputinga state ziwa state restrictions. Right? But who is the manager of that state? That's also very important. That's why we had said nto obuyinza bwa state buddira abantu. Naye obuyinza bwa state tebwaddira abantu. Under chapter 1 of the constitution, obuyinza bwa state buli mu family am 7. So bwagamba nti kabaka rwana ebeewo n'agikiriza ebaawo. It is not there because it's your right. It is there because yagikiriza ebeerewo. Bwagamba nti kabaka tagenda kayunga, tagenda. Because you are not going there as a right. You are going there because because akiriza. Because you see, you don't have power. You can only have power under chapter 1 when you are the sovereign. Yes, but now you are occupied. You are under the Palestinian Authority. Itaka lya Palestine naye bafugibwa Palestine Authority. Baina authority ngabwala KCC abatwala is Israel. Now, so you were asking the right to protest. Wait, kansoke nveko mukalango cannot come up. Bakulisiza nnyo mulango bafobo ebuleda chika 2 okubera essaawa 5 ezenkya y'olwaleero. Charles obadde nootera okuwunzika ku nsonga eno. Yes, kakati. So the right to protest, the right to assemble. One, first and foremost, do you know kuba right, Jolly? Yes. If you are a human. Rights zino kubeera. You have these rights. To qualify to have these rights, so you know kuba ngoli human. Yes. So are you a human? I suppose Uganda fina tuli ba. Ona ina state wa kutunulira, are you a human? Or you are an object. Atulaba ati mu bumpimpi omuntu ayo nokumubuuza because oli waba kuba omugo kankwecho kulabirako there are waliwo abantu abalina farm zente kati nga tente zabo tebakyazikuba ngabogera nazo bwogera nonga tebakyanga takukkiriza alunde ente kuzikuba nanga you can't beat my cows wakansi tali wano sirant asobola kunzikira n'enkuba embwayi because waliwo engeri gyagitwala. Yes. So are we human? Ono baba kufuga olabanga we ekirala. So you demonstrate, you assemble peacefully, you protest peacefully. Bano. So waliwo byalina okutunulira. If the state was an operating state, nga y'abantu ekisooka traffic. Ekyokubiri, so bwembanga mugenda ku demonstratinga naye nga kyemugenda okukola kigenda okussa traffic. So there are two things they will do. Either police ejja kublockinga traffic muyitewo oba to divert you oba diverting traffic oba mweba diverting. Ekirala but ebyo musobola okubiteesa ne managers of the demonstration of the demonstration and protest. Ekirala is there a possibility nti mutandise kisobola okuvaamu akatabanguko? So police weerabira nti at this stage eno protest ebadde peaceful egenda kuvaamu threat to peace egiyimiriza, then of course the third one is riot. Riot. Now the truth is
nti demonstration zizo ez'abakyala bw'obadde oyogerako ziyina pronouncement of riots zitya oli asooka n'alangira tugenda kwekaalakaasa kujjawo gavumenti ekyo nga saakiwulira yes bino muzaza rabarabasat mu style ebimu rubber dog style ebintu ebyo ono abakulira alangirira naaka tugenda kutandika ebintu bingi ate ne basayininga n'ekiwandiiko mu hotel africana right tugenda kukola kyona kino gavumenti tugimamuleko now oba the state is scared of the Arabs going no kati si mukirangiridde you go orangirire mu America nti fe tugenda kutandika and you see naye gworangirirako mumanyi I've already explained to go orangirirako noganaranga kati tugenda kutandika a series of actions naye zigenda kuyamba Al-Qaeda ekube twin tower ndabo bona atandika so in other words zino zolaba ez'abakyala it's beyond protest it is a spark for an uprising now so bw'obanga ogamba nti you want to spark an uprising kati siraba how gw'oyita dictator is going to allow you ngate gwomazeemu okulaba muyise dictator n'omugamba kati ngenda kukoleeza kabiriiti omuliro gukwokye kati n'otandika n'ogamba ajja kukkiriza. By the way, Charles kankubuuze na kino bw'obanga ddala oyina a genuine cause for a peaceful demonstration, why announce? No, and you see, unless nga okolagana nono goyagala we have agreed. Lwaki oba omugamba waliwo omukubi akubidde sinanga nti katuli mu break lwaki tebavuze emmotoka zaabwe ne batwala ekiwandi. No, we have agreed. Bano bayina right. Yes. So they have a right. Bwebanga one, they are human. Nga the state gye badiringa naye balabanga human. Ate ekyokubiri nga badiringa nabo are civilized okumanya that human beings. Charles otugambye nti abatukulembera batulaba batya. Bayinza okuba tebatulaba nga ffe bwe tulowooza. Bwe tumala okukiraba nti tebatulaba nga bwe tulowooza, why do we then go ahead ne tukola ekintu kyetumanyi nti bagenda kiyimiriza ate nga tumaze n'okulanga? Otwandizeeyo ku advice ya omugenzi Cyprian Lwanga. Yagamba omusajja mumanyi embeera gy'atwalamu. Muve ku byokulonda tumuweeyo ebbanga. Nze emyaka 3 yageza bugeza. Atufuge nga tewali kulonda. Tuwone tia gasi, tuwone arrest, tuwone okubba obululu. Eyo nayo option weeri. Yandibaddewo naye challenge wejjira ku kintu ekyo. Ne opposition eno eyinza okuba nga weeri naye nga it's within the state. Kanenga mbuuza gwe kakati gwe president tesobola butabi infiltrating opposition. Then bemanya nti muli infiltrated. Why don't you hold on ne muva ku bintu ebibakwasa? No, you see, that's not the direction I was taking. Oli dictator. Yes. Describe that as the dictator ate gwe mwagala okujjako. Nimugenda ne mulangira mu mawulire tugenda kujjawo dictator. Katungono ono RSA. The Rapid Support Forces South Sudan. Nga emuntu tena kuvuga if bulinga bakyatuula wamu singa yalagwono. Ntegeka kulumba teyandi kituuseeko. Kakati ono dictator gwe mwagala okujjako ne mulangirira tugenda kutandika a series of uprisings kumujjako ne mutandika and indeed mwazikolako abantu ne bafa. You remember zine zaaliwo wano no ngamba no mubululu wano mu Kampala zaaliwo Museveni naye n'abingira abantu ne bakola ki ne bafa. Now kakati mumugezeza mumuwaddeko omulozo n'alaba kyemuli ngeri gye bivaamu okufa. Now why do you think is going to allow you?
Why do you think? Ntagenda kubakkiriza. Kati kyobala nze ntunuulira. Strategy ya mukulu Museveni is hit them in infancy and hit them hard. Tochirinda benga batandika ate bakubire ddala baleme kireme kukula because hit them na echa hard tachikola bulungi. Sobola abaddamu yakikola tebandizeemu ku waneno ku mukulonda yakikola. No, I'm talking about this now. Nzena bwolaba nti bagenda mulangiridde ate mwina obusobozi obukikola ne muggala enguudo n'ebirala. Kati muga tutandika. Ye strategy ya Museveni nga bwe mulaba eri nti bwe baba batandika tobakkiriza kukula. Right? Bakoni. Naye ate bw'oba okoona n'amaanyi. So in other words, Ndaba he is very restrained. So bano bakonye mpola. Mulaba is very, very restrained. Nti waliwo stage bw'aba wakukuba either akuba babe or waliwo stage bw'aba wakukuba nga abakuba nga ne mutakiddamu. So what I see is containment. It's a strategy of suppression, containment and suppression campaign. Muberewo but when you are contained. Chola police ate ne baba releasing ate ne muddamu, so you are contained kiremo okusajjuka and it is police and it's suppression but you are there. Tayagala kujjawo. Otherwise yandabadde akukuba n'otaddawo n'okulugulu n'otaluddamu. And he has that capacity. He has that capacity. Yes. Now ekirala is the intelligence. The international law will get him. No. The other one is the intelligence estimates. If you have intelligence estimates, ntibana abakyala bwe batambula kuva ku parliament okutuuka ku police. Waliwo ayinza okubakubira mu kkubo. Naye n'abakuba ng'akawuukuumi. Would you allow them? No. So, do you stop them by talking to them? Abakuba abaani kubanga you have a situation. Ngoina deputy IGP nga mujasi nga asamoninze regional police commander 28 nga nekibayisizza kugaba mundu kugenda kola bikyamu in that case ani gwesiga police eno ati si goba dogamba Joan Kagezi mufu gwoli wano ogamba kirumira mufu baba kuba amasasi wano mu kibuga kati njagala ozibiriza amaaso baba kuba koti tibalaba njagala ozibiriza amaaso nga bana abakyala babadde batambula bali ku bitaala ne bakubwa amasasi. Who would want to kill them? No, but who would want to kill Joan Kagezi? You see, so the argument then would be crushed over security. Now, kakati, yes. So chirumira anankani yalita ina security. Chigundu. Yalita ina mukumi wa mundu. Yalita ina. Abirga yalita ina. Yalina. So, in other words, senga za ukukola gachiri nti, gwe n'omukulembeze, forget about oli abalemesa, but gwe abatwalayo. Oyina sufficient intelligence ku ground. Oyo simple reckless. Because embeera nga bweri fluid nga bweri. Oyina kubanga osaba mmere ya fraska. Because you see chojjamu muno is a headline. Abakyala beekalakaasiza. Chojjamu. Ekyokubiri chojjamu is baba police. Nembeera mu headlines. Eri mu bululu mukola. But what is the risk? Mu system eri corrupt. System where the commander of the East African military mu Congo adduka eddwaniro. Na resigning ati bagala kuzita. Teyaduse. Ono ayina ejje erigenzo okuleeta obutebenkavu mu Congo. Yaduse aduse emisene ne president wa Kenya nanga omunange kulikayo. Nateekayo omulala. Yana agendayo. Obana bagenda kuddukayo. So that's the environment joina. As a political strategy, kino kikola kijjawo dictator. Okulabisa katubona alabisa abantu ne bagira with the dictator go. Now
we all know police is a political tool. Is a political tool of the state, which is a captured state. Kakati bonagira bisa. Because neka you not feel go gendo kwetuwanika college. Really? No gamba bano. The sector ministry. No gamba bano. Tebamanyi kayiro tafire wakoma. Ona yalaja nanga kahonda mukubye. Really? So bobongo yagala kuwa ekiwandiiko minister botura naye mu parliament singa wakimweda oti yandi kifunye akifuna naye you want to show so katengamba for how long do you want to show who show the world that we are tuli happy n'ebintu ebitukolwako ono gwe bawe emmere gwe bawe omwenge nga bamuyita n'ekigere najja kunyijango kimbe najja n'akima gwe yagala okulaga. Because the other day wamugamba gwe mukole kino ebirala mbitulekere, right? Gwe wagamba nze kubanunula mwe mukole kino ebirala mukole ki mbitulekere n'ebikulema kati gwe yagala olaga akole ki bw'oleeta bano abakyala ne babatta if they killed them then olina alaba Charles bw'onooleka nga tewali kikoleddwa olinga akondoninga human rights violations zigende maaso. No, it's not that I condone. I'm only showing you that the method does not work. Ogenda kubera because he's mastered it. Ogenda kubera myaka 2 ngo okola ebintu byebimu naye nga tebina kye bifa. Because you see ono golaga first and foremost is cleverer than you. One, abakutte bakazi. Mwayomba kulwaki okozesa abasajja okukwata abakazi naga okay fine naleta abakazi babakutte ni abakazi babadde banafunye abakazi babakutte ekokubiri one MP beat up 3 fine naye abakazi babakoze eki babakutte ekokubiri wogamba nti to he used the police got them and took them to a police station which is gazetted. Kakati toyina kyomulabisa because that's police work. Jukira over mu environment military weja ne kubira mu parliament. Kakati ekyo tekimala bwobanga ogamba yagala kulabisa okumulabisa nga military SFC ngebakuba mu parliament bwekibanga tekyamujjaako ate kanu kinamujjako. Advice kidio wao nga tumaliza. You see, you cannot get power mujega. Mujega, how would you get power? Our opposition bajega. How? Talk of yao. What? No, I'm just being very diplomatic. That ogenda kufuna, you know, ogenda kufuna obuyinza. Neoli mujega. Kuva ku Museveni. Nebatinye fuza nebani ababujjeru weero abayini mundu naye ng'oli mujjega mubisi bonamulabika labisa ati bonamulabisa then adduke oba kuba obuse piki. You must organize the population. That's why we see eno society singa yali organized abalwanyisa Museveni positions ezikuba Museveni singa yo baziina nga bwe baziina because speaker opposition deputy speaker opposition naye kikulu kiri nti bagenda ogende wa Museveni bage souls bazireka emabega beri. So because you never built cadres, you've not built a consciousness. Ojiraba bwekibanga kyambuto so you can't tosobola kukwata obuyinza ate n'obumaintaininga nga mu bujega. It's not possible. Ezo accidents tezibeerawo. ono your opposition Siraji muri bajega omukulu nga bwagamba bwato bwakirowooza genda kumuzindalo bwato bwakirowooza. Yes, naye Katonda yamukwatirako bukwatizi. Museveni waliwo incident abo Kayihura nga tebannamukwata na bano basiba mu General Court Martial nge emundu 5 zivueyo nezitikulirwa kwa Arua Park. Omusajja omu n'aba wakisa, he was a captain then ngali mu CMI n'agamba Salim Museveni nti waliwo emundu ziri wano ne bamuwa go ahead
agenda azikwata akoze ambushi na bano bamuguddemu bali bamutira wane mayoga wa embassy Nsambya bakuba nti yalina amagye manyi ne nga nti kati tuwizidowinge abantu bononya bemundu tubalina ku CPS bamutuza ku CPS bamuteekako musango ya butuju polisi yenyini eyiye kakati ebyo byagenda bikula bano Museveni alowooza nti bano bajega Kayihura senga mu mpale nyimpi yagenderamu kutuuka mu paaka senga yasala ensawo n'ayingira Tanzania kubeko Rwanda yitasobola kuyingira gamajega musazeeko akozesa simu ezitali za bulijjo naye abaava mu buutu ya benze enkadde era mushakodi wakozesa kamera za polisi okulaba ebyo byonna kwe kutemya ku muganda wa Andrew Mwenda yamukwana agenda amunaaza bulungi n'amutwalira omukulu so oyinza okulowooza nti oli mujega bati tebasobola kuba bajega banga lyonna one time bajja kuzokuka abatuliza tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire ni Nasira Jerubwama ne Charles Rwomushana. Bannayuganda balina ekintu kye batandise okukola nga bayita ku mikutu ga social media batandise okulabisa gavumenti ekigambo Charles kyatayagala kulira batandise okulabisa gavumenti nti waliwo ensobi ezigenda maaso wadde mwe temuzibalaba katuzibalage ekimu ku ebyo tukirabye mu nguudo batandise okuba ebinnya by'omu Kampala ekirala tutandise okulaba ku byobulamu era nga bayita mu mbeera yemu naye nga bakozesa emikutu gimikwanira wala oba social media gavumenti ebadde yeefuula nti ebizibu bino tebiraba era tulaba nti gavumenti etandise okuzuukuka ku binnya pulezidenti yavuddeyo n'awaayo biliyoni 6 ziyambeko mu kuzibikira ebinnya by'omu Kampala jo nalabye wiiki eno yonna wabaddewo hashtag ekwata kutunuulira bakuba tooki mu byobulamu era nga kyawaliriza ne permanent secretary wa ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine okuvaayo olunaku lwegero babaddeko ne ku spaces ku Twitter kwabaddeko okwogera n'avaayo nannyonnyola n'awa n'enteekateeka gavumenti oba ministry gyegenda okuyitamu okulaba nti erongoosa ebintu ebyo ebiruma bannayuganda naye before then tubadde nga abali mu kyangaala nga abakulu balabika nga tebalaba bintu bino kyetugenda okuteesaako mu ddakiika zaffe zino eziddako ekitundu ky'essaawa kyetusigaza n'omusogo kyekyokuba nti oba ku mulundi guno bannayuganda bavuddeyo okulabisa gavumenti wa biki bye bandyetaaze ng'ebadde eyadda mu tulo bannayuganda basazeewo okuzuukusa gavumenti nga bayita ku mikutu gino emikwanira wala era gavumenti eneezuukuka neeva mu tulo twerimu Siraaji ntandise naawe egyo emikutu tegiri accurate pase naye mubaamu some elements of truth ku Entebbe International Airport okumanya by the way obubbi obwaliyo bwatandikira ku mikutu egyo bano ba mainstream press media ne bajja ebintu bingi ebituukiddwako ku mikutu egyo ate kati abantu tebakyabitwalanga okimanyi nti nejjajja bw'abayogera n'abazzukulu gy'asinziira exactly yategeera jjajja yagenda okulabanga okuyita mu mainstream media tekimuyambako ye nti wayi emikutu egyo si miyangu nnyo gikola mobilization ate gisobola okukusuula awazibu incident y'amabaati kati esiriseemu nga baminisita 3 ku 22 tennagenda wabaddeyo n'omu ku secretary civil servant eyatwaliddwayo yatandikira awo mainstream nevaayo negenda mu New Vision government paper neleeta ekiyumba ekyensolo lugoloobi kyeteekayo ani yatwala New Vision yayo bw'amala ogabambululako nekiddayo nga kibambuluddwa so goni social media ekola nnyo nalinawo omusango gw'enkavalinga nga gwa ttaka guli eyo kitala
Francis Matovu nga yagulayo ebyapa bibiri nga Jeno Mugume chairman wa Military Land Commission aganti waffe twakolerawo recruitment na biki musango we gutuuka mu kooti n'aleeta witness okuva mu Uganda Land Commission n'asweyalinga ng'omukyala naye nga mwami ng'aganti awo waliwo military store. As a friend of court ne ngamba abakooti ne attorney general tiawo tewali military store. I suggested a canteen nga kayumba kano karumu kano wekali. Police were to court we again tugende ku locus tulabe store ne bakajjawo era social media ne techifananyi nga kakoze iki kavuddeo. So omulimu gwa social media mulungi nnyo naye okugikontrolinga kyekikyaleese ki obuzibu ibaji controlling dda wano ekisinga okwewuunyisa nti mu Uganda Facebook eri ban bagiwera bwe bagamba naye omukulu bw'aba ayogerako gyakozesa n'abantu abamu bagikozesa. Poliisi nze njagala kuba bitongole bya gavumenti poliisi bebeina amawulire getutegeeza kweyitira naye ku kintu ekye baawera. So obuzibu buli bumu. It is a necessary evil. Nti kati wali tokyasobola kwogera nga bwagamba nga tuli ku radio katwe buli muntu yenna nga Rwomushana lwagambye wa mawulire oba oli ku siri nga oli tannalaba kintu ng'ekintu kikulya ono minisita eyafuna obuzibu eniwe ono omwogezi wa gavumenti. Social media yasobola okuleeta akalwaliro nga kalinga kasiisira kasu ne balyo ministry munejjayo ne balijjayo helicopter ne bamuleeta mu ddwaliro erikola ki eritegeeza. Social media yesoose okuleeta abasawo nti bagenda kwekalakaasa. Finally ne batandika okwekalakaasa poliisi neekola ki nebalaba. Ate kati bw'ogenda ku mikutu egimu naddala egyegattira abantu parliament sources ezisinga n'amawulire agasinga bagakasuka ku mikutu egyaki tokyasobola kulimba muntu nti kino nkiziyizizza kikomye wano. Twitter handle ya parliament yabadde ki wagirabyeko? Sijiriiko ndaba bulabi abansomolerayo ekintu nenfuna naye nga siri memba waayo. So gy'emikutu girina kinene nnyo gyekikoze naye ng'ate si mirungi nnyo kuba giyinza waliwo abagikozesa ddala obubi. Ojjukira wano ono gwe baali bateeka mu nnyonyi ya ttake nga abise Ssaabasajja ng'abise lumbuye of course wavaayo nawana abantu aga nti oyo mulwanirizi w'eddembe Kayingo ate we yakuba kati keno ga nti lekeraawo. So mulimu obulungi n'obubi. Gavumenti eremeddwa bulemwa kumanya nti tukoze tutya. ICC kooti yagiwadde gyo open blanket eyo ki ebintu gadgets yakwata ku mikutu egy'enjawulo social n'ebirala nga yali expert case egenda kubisaanyaawo ku mikutu ki gye bakwata egy'amawulire radio TV ne zo online. Yes, kooti yawadde verdict last week mu International Criminal Court. International ogambye ICC UCC wano mu Uganda. So abo bebandibadde bakontrolinga ekintu naye oluusi nabo kibazitoowererako nti jajja asobola okuyisa ku mikutu egyo n'atwetinga obubaka bwe nga New Vision Monitor tebinaba kufuna, Simba ne radio endala tezinaba kufuna. Gw'onoonya noga nti kano katuufu katyo n'otandikiraawo. It's a source of a tip. Social media ne tosobola gitwala hole nti erina ba editors bajja ku editing ebituufu naki. Yes. Naye tokyasobola. But naye tulabye ebintu bibiri mu ggwanga emikutu gino gye biyambyeko okuvaayo. Nakuwadde ekyokulabirako ekyebinnya mu nguudo ne tulaba state ng'etandise okwactinga. Ne tulaba ekyebyobulamu tulabye state etandise okwactinga. Kyekiri kyenkubuuziza nti ddala nga tuyita ku mikutu gino gavumenti etandise okuwuliriza abantu olw'ezuukuse nga ezuukukidde mu area gwe Siraji gyogerako nti si nnungi. Tezuukuse buzuukuse. Museveni bwe yadde awandiika ebbaluwa ku miliyoni 6 ezasoose nga tanayongerako ziri 6. By the way ezo zibadde na mu budget lwakuba zibadde tebazisasula
nti KCC wesolooza sente tekyaziteeka mu gundi yaayo mu bank account zaayo waliwo general pool gye zigenda gavumenti weerowooleza weekomezaawo percentage gyekola ki etuuse ekiseera nga social media eraze ebituli batraininga na butrainer ni agula ebinnya okola bwoti bwotuuka hallofkilos.com nalyo okufaanana nga batadde mu 7 ng'avuba ebyennyanja nebizukusa omukulu n'agamba 6 billion naye sincere on a serious note mu Kampala 6 billion is not ne bw'ogamba nti ogenda kukola luguudo lw'essalaama luli abalwadde gye bagenda 6 billion tezimala ate binyo bikubawa ne mu Kampala road bakakuba ebirinya ku birinya ebiraka ku biraka Kampala road yennyini bw'otegeera nti otuuse mu Kampala city ng'ogwa mu binnya oganti kati ekyo kirala kwa sente zibalo batezimala social media mu ekyo eyambye nnyo president n'avaayo ekyokuzibba kijja kuba kirala kuba sizezi basoose okubba bakyabba nnyingi naye lwaki otunuulira okutuuka ku stage ekitutuusize n'okudda ebisiyaga mu parliament nti bajeti yaffe tekola ki temala kati omuntu okumuga nti natandisa okulwanyisa obubbi ng'olwanyisa 39 billion nga auditor report eya 2001 ero tajje negamba trillion 10 zaabula lwaki awo si wootandikira ku mabaati obanga omwana gwe bakolekedde okuliisa emmere n'omusiga ku mimwa bamuzadde bwajja alabanga omwana alina emmere ndowooza esigadde nawe akombakomba buliwo naye nga liiso alitajja ku sowaani kitegeeza muyala tannalya so Uganda njala Kampala njala tulina specialized hospitals ndowooza 5 mu Uganda Cancer Institute ey'omutima naye tulina abasawo bangi naye tebaweereddwa mirimu tujja kusigala nga tukaaba bulwadde naye nga sente tuzirina tuganye buganyi katutunuulira area ya Masaka teryakubuulira nti Kongo evaayo gold kila 27 on the surface nga buli keri ku 38 ezo ziddawa nabadde ne chairman wano district gibasaze ku Mityana Kasanda nangamba bo bajjayo nnyo zokka naye ne mu covid balangirira lockdown n'obunyama ne babukwata obw'abasazi b'enkoko abekira ennyo basigala bakola kitegeeza nti bo ebyo ebifuna ebikwata ku bannayuganda tebikwata ku obusungu bwe bunajja abasawo ne beekalakaasa abasomesa ne beekalakaasa abasawo president yavaayo nga ripooti ezze n'agamba ba interns abavaayo abafuluma batandikirwako bave ku 75,000 bagende ku 1.8 bameka abakaziwa bukya ode by the way waliwo enteekateeka n'abaziwaako babanye emyezi waliwo enteekateeka ya gavumenti okugjawo internship y'abasawo I think this financial either this financial year I'm going to get the facts ekyo kijjawo ki anti balikirawo okwekalakasa obulijjo obadde oteekeddwa no babadde bakugamba bw'omala emyaka gy'etaano genda ku internship omwaka gumu kati baagala kwongezaayo 3 nolowooza abasawo abali mu Uganda bajeganya batamanyi sente gye ziri bajja kufuluma bakole ki bagende ebwenu nze nagenda newabwena nkubye eriiso ku tiya gas nengende emulago ne baleeta ekyuma ne banga nti eriiso lye erya kkono lyerifudde ate kakati n'ekyuma kyaffe ekya kkono kifugenda kennamirembe kati baalira bisale ngende namirembe nga zereeti n'eriiso lisaana ate Nairobi oyo muzeyi Sejjusa General Sejjusa ne tumukunde banyamba okunsondera sente ogenda Nairobi ne banga nti omusawo gye mulaba ku Mande naye natuuka Saturday Mande omusawo yanyanga naga siraajo oli otya ngangamba mu Luganda nze ngenda okukolako konze ononye ekyani ye mwesige nga nti nkolere eno konze lwaki Uganda tokola nti temugaba sente ziwera kati saddayo na mu ddwaliro manya mu hoteli gye nali yansuza mu kayumba ke paka eriiso we lyatereera muliriko ekifu naye at least naye wano mulago lifaalo nga baga nti n'ekyuma kyennyini kirwadde nange ndi mulwadde kati awo ogenda kukola ki mu mbeera bweti okay kansooke nveeko mu bulango tukomawo ne Charles ku nsonga eno yennyini eddakiika ziizi na 26 ze zibalayo kwera essaawa 6 tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire Charles kakati mukulu Museveni amanyi ekimamulako gavumenti 1
ate yakikola ate gavumenti n'agimaamulako so amanyi ekisobola okumumaamulako and siraba ngeri gyakiwona. I don't see him survive a stressed society. Tewali asinga mukulu Museveni okumanya kati that the Ugandan society is a stressed society. Kakati Ruira ne lubulamu the spark lubulamu akabiriti. Very good. So mukulu Museveni bino byemulaga ku social media oba potholes oba malwali okutakola kati byabimanyi busy informed ate amanye ekibivaamu naye bwe yali activist bwe yali alwanyisa gavumenti kati yandibadde asingayo okukuba kerere nyina okunoonya ebigambo ebiyingirawo kwebali now but kati ate yali ku kyagi now tola yawanika mu kitabo kye nta abengulu babba amabaati they rooted iron sheets bwebati bwebali tanaba kuva ku buyinza within no minute ababe bebabye amabaati. Now why I recommend society is stressed under the role of social media. Genda Serena. Wajakola omuwala nga zinga mulungi yena yetuninze naye ayagala kusinkana Diki mvule. But tali sure obo najja. So tasobola kukola order. Ngakulali. Wana kamenu soda ya meka mutwaro why na amazi kasavu kanana kenda mutwaro adraga agamba maid juro linda ate na maid nabo bamanyi maid akola ki alinda kakato ogenda kula mboti ngomuwala ajje yesimuye bwabanga tayina nsonyi kusaba code ya mjita chiriche wifi code ya wifi password wabanga tayina nsonyi walwa yine nsonyi okukisaba ekyo nakireka kati nga yina obu MBs naye MBs obu njagala batunulire walwa akabugala kati tugamba nga tetambula wana kola nga akajeko kati ekoleki etambule. Now so sikanata no kubera nga scrollinga atunula agira kati buli obu TikTok. That's why you see many of them are in TikTok bali mukuseka bali binebyo okusesa. Why? Because they are a very stressed society. The economy was stressinga okutuka wojira ate wojja noga omutwalo gwa soda sikachi bade kisoboka ya dizimpadde nemera amalusu gange. And because now zetu yagala aberere kawo eventually naye walabanga kali wabasa asazeo let me eat the most expensive naye na ali aki the most expensive naye abiri asaba natakoma ku mere na tampa ezuwera. So even when she's eating this food, even when she's eating this food she's very stressed. Nemere naite uma ebategenda. So kakati chovolaba the first social media cheyamba is a stress reliever. Someone gets relieved. Yes, katadde ekintu chovolaba ono ojo checking omuwala atayina mulimu abali awo wakati awo ayina okuba ne smartphone wemubulirako agweddalu. They can't afford a blackout. Ntena kubiri sato janga tali kusimu batabuka. So because this phone, this social media system, a force life. Yes, it has become life now. Although it has become life, kakati there is potential for explosion. Yes. Kuyo messages zitambula for an uprise mu bantu abo. Society can easily break down. And also make trouble out of the mountains.
the urban guerrilla kize kiraga obutabanguko uprisings ezivudde mu social media nga zikosa information technology. Now esooka is the Pakistan, the Mumbai bomb terrorism. Engeri gye baji coordinating bakozesa social media, that even the commander eri mu Pakistan yali agoberera Twitter. Yes, nga ko abiraba no bira nga abiraba nga nabali abali mu kizimbe nabo nga balaba. Yes. Nga bali ku social media kati nga bagamba nawo police has reached, because bano bakoleranga mu social media. Police ekoza ano kino kibwalo team eno bagikubye kati ngo yabeera ba updatinga nga bano ba updatinga we have finished first floor, second floor cleared kati ngo olina yabagamba. Yes. Oli kamanda nga afuna situational brief nga ayita ku social media endozo jom. Eyokubiri is the Somali Farah did bubakubira aba America. Now kakati kyo yino okutunuulira nti ameirungi mu Somalia by sawa 4 buli omwe abayina ameirungi. Let me talk to you. That there is a system aleta ameirungi yona gyagajja, waliwo distribution system ne network of communication byonna that by sawa 5 buli omwe abayina, because gayina okubeera fresh. Yes. Right? Ngati ganna wotuka. Yes. Now by sawa 7 abantu balida ameirungi, they are high on ameirungi ate nga bali ku maboda gawe. I want you to go and carry out a study wano mu Kampala. Is sawa meka abavubuka babeera ku boda nga bali mu Mbozi 5. ojo kino oja kukifuna ate ng'osanga zigata ne mairungi. Now kakati America yensobi gye yakola mu kugenda kulumba Farah Aidid bamulumba ku sawa nga bali ku mairungi bakaba ku mairungi they were high. Ekyokubiri ne batamanya there is a social connection, abantu bayina engeri gye baconnectinga. Yes, they discuss issues during that. There was that system etambuza amayirungi n'ebirala, the interconnectedness. Kakati abantu balinga balwanyisa swarms, balinga balwanyisa njuki. Now and botunulira mu social media, these WhatsApp groups n'enki byonna, there is that energy. So they do analysis on Egypt, Libya, Tunisia, Syria, even Hong Kong. Bashir ono kumujjako, they're all played by social media. But sija kubi genda munyo lwakadde. So mukulu Museveni ebyo n'abimanyi. So then you have to go there and ononye way how you relieve stress. I will give an example. Emere nga ujisanikide walo weta to reduce on steam. No gulawo katono, steam ekolechi. Steam eveyo kiremo kwabika. So that's what he does. Now, so response here. Engeri ya responding. So when bojingiramu, then you get intelligence. Yes. No manya church stura energy. Kati echo energy ojijja kwotya. Chovola babuli nsonga esituka. Mukulu Museveni ayagala ajijja mu public. Ola kati ne church siyaga bwe kyasituka n'akijjayo mpola kata akiyina akite mu committees akitwala mpola akijjewo. Ekyama bati akirese mpola n'abanga atambula nammwe. NSSF kwama yabeera amanejinga. By the way, NSSF joya kijjawo bulungi. Abeera amanejinga yabeera mene and kyekirungi society ya Uganda. They easily forget. Bugumirira nedayo nekuli nga bwe ngambye, because bali abagamba bagala kulabisa bagala bajega that level tebamanyi nsonga gyolemerako. Kyolaye mukulu Museveni alemera ku butemu bw'obote. Nata chivaako even obote bwe yamujjako yasagala muloka obote mutemo cause yanonye ensonga emu nagiremerako and it can even be 30 years ngali ku nsonga yo kutuka wakuteera ku taka. Now so ani atukulembera kakati kulumbe oyina bishop agala atandise okubuulira abantu bonna basirika discipline y'olumbe. No bishop akulira olumbe batana kwogera, everybody keeps quiet. There is only one courageous person asobola okumwanukula mutamivu drunkard. Yes.
kyogera kyekyo kakati bishop bwagamba oyo muwomwenge olina okutegeera ku lwaki agambye nti oyo mutwale muwomwenge so you bishop abadde abuulira bannange kino oyinza n'okumutawaanya kutawaanya bishop because bishop is not concentrating. Agamba oyo mumuwe ekyokunywa ayagala musuppressing mufunireyo omwenge agenda akole ki agenda awumule kakati ono omutamiivu nakuba bishop go bintu bitegeera n'agenda okunywa omwenge gwe kati nammwe ne mumukubira omungalo omutamiivu tola nti awangudde awangudde. You need to find out kulwaki ono amuwadde omwenge. Was it because ayagala mutamiivu? Was it because he's giving in to mutamiivu? Or it's because ayagala peace message yetambule? So choino okunonya, why does Museveni respond ebiseera ebingi engeri gya responding on social media? Byonna you see either way, yes because you know okunonya factory amabaate yani nga sinaba kutunuulira amabaate nga agenda kalamoja eno factory yani eno factory deep state giinamu omukono ekola amabaate bwe kiba nga anoonyeza akatale factory akabadde kwena negatunza kiraba n'olosanga nga is using the state as market for this factory now but oba mugende mugagabe at Uganda distribute them now n'osanga nga ono gwe mulowooza nti mubbi ono yali amwagala because he has no stores. It was time to stores zona muzijemu oli akoleki oli ateekemu amabaati nga supplementary yagisaba not because yali agisabira bakalamoja naye because yali agisabira business tonakumanya Lubowa kiki bwana Lubowa babbi ani agamba nsente zaali za Lubowa yali azireetera Lubowa who told you yeno nti yeta kiraba so ye mistake je tukola fe tutunuulira bishop ngaawo omutamiivu. So when he says 6 billion I therefore direct 6 billion smart city katagono tunuulira ekyo so inokuba nekyala kyafuna muki bino boyogerera ku health procurement za health anazifunamu because you don't even follow but you see we also need them. That's why you see mukulu Museveni ajja kukulaga ebizimbe. When it comes to the hardware ebizimbe ebirungi ebyaheresi ebizimbe abikulaga. If it comes to ebitande ebirungi ebyako obulungi abikulaga. Bogamba za ICU tabasobola kuzimportinga ngowadira agifunamu tanabakulabika owabwe. Yes, because for them they make money on procurements naye mwe mbayamba to make noise. Now we need ICU na abireta naye nga ta trainings because he never works on software. Ta trainings abagenda okuzikolako they are not trained and they are not there. Ta trainings those who are going to manage them because they need technical backup repair wamune ebirala tabi trainings so but yena abatera na abalaga ebifananyi. So now that's the other danger of social media. So Diana will show you first and foremost it has to be Diana una wali ensimbi ngezo ze mukubira kw'enduulu abeera ko kuzikozesa uwe. It has to be done. Ekyokubiri ajja kubalaga ebitanda nga birungi nnyo nga byaka very good naye because social media naye eringa bali benkubulidde ekoma kwekyo tejja kutunula do we have the software. The other day baleeta incubators awo mulago kirudu eno yika wempe that is anyway baleta what are they called, the incubators nizimalawo obwana nezito obwana zino incubator obwana butanaba obwana obuvuddemu oba obutatuuse reka nsooke nveko mu bulango because they had no stabilizers nsooke mmala okuvaako mu bulango mbakulisizaayo mu bulango baffe obwo buno butuusiza ku dakiika mwendezi wole essaawa 6 naye tulinako 6 so kakati nga nkubiriza ku ekyo the Diana social media ne hardware mukulu Museveni byalaga because social media abaalaga hardware bali kyakuwa example kane tufuna ate example endala nga tuli kumpewo tugendedde mu mirango abantu bafa covid. Yes, kuva Mbale the
You remember? Yes. Mama we. I think that was the mother. The mother. Bagende mbale nga tewali oxygen plant. Okutuuka, I think up to baba bajija the can or bajija ginger, something like that. Kakati Diana bwaleeta those oxygen cylinders. Chajo kulaga mu social media. Yes. But what is on ground? What is on ground? Nteno oxygen cylinder, for which you sharing, bwogiteekako oxygen nga teriimu moisture, teriimu mazzi, yes. Ekutta. Yes. Now, kakate kyali ku ground nga ate doctor agamba omulwadde tunuulira oxygen cylinder eno. Olabe nti amazzi mwegali. Either wandulemu gwaliko oxygen owandulemu oba oyiwemu kutuze mineral water. So in other words, you should also have mineral water. Oba osobola okutuuka ku taapu. Yes, no senayo. Ate kati ku taapu n'atuukayo otanga oliko oxygen. Now you see, your survival, you know, quant you are conscious. Exactly. But you see, someone around you are not conscious. I think at the COVID, someone around you are maybe your fellow patient. So in other words, okuona nga mwena mwino kubanga muli conscious. Oliko oxygen na ngolichi nobere ngotunula because no musawo taliwo. Exactly. Is one around 100. Taja kubanga atunulira ku buli sirinda. These nurses you must pay them. Okujirira. So okubawo kwa oxygen ne cylinders tekyagaana abantu kufa. Instead even oxygen killed them. So and that's an example which you know for a fact. Gwaliyo. So society ne social media yayo olwokuba nti space ntono nnyo etunulira ebyo ebibugumiikiriza kugamba ebireeta vibe. Yes, vibe. That's why you see abo ba spy abaana babigira bwogenda okugoberera nnyo abatatunulira ekiruma ensi abatunulira kubeera bano banankani bano ba populist. Cerebral. I don't think Spire is looking for that. No, anti bichawa tunulira, of course chiva mukatunizize. Chengeza okulaga, that is the general trend. Bogena social media no take out statement, egasensi. It can't go viral. No, I've been doing those experiments. Gwegitekeko na yenge erimuru sexy, eduka. Gitekeko na yenge erimuru stiru. The knowledge will go, but if you bring hard knowledge, ngeri hard no giteka honga bweri, ngega sensi tesobola kutamba. Abantu seba comprehending ebintu biri vital. No, I don't know why. That is the nature of social media. It operates more on negative energy than positive energy. Abantu bagamba banange notekako banange don't temukozesa kaveera okusanika emmere. It can't go viral. Naye wangu yagala tugosa kaveera okutambuza emmere katugwereta ate omuwala ng'ayambadde mini obeche nga ekifaananyi ky'okozesa. You see, that one will again go viral. It's a media. It's a stress. Wagame chidjawo naku. It's a media kwa idea erimbi stress erimuchi nabali intellectual ate bagala kulaga they are even intellectual, but when you go to check their following is small. Naye oli ayalaga nti gwe balaba nga ali bukunya. Yes. Those become too famous. Kakati ne companies zibakozesa. Because they are influencers. Now that can't be a liberating ground. It cannot. Okay, Mwebali, Siraj, just one word to the one. One word, Yeriemu. President, tali mu control. Abasawo beyalagira basasulwe ssente tebasasulwa ate n'abamaze tebaweereddwa mirimu. So effort gyagamba nti ateeka mu science tejja kukola ekisembayo ebisiyaga bannaddiini n'abalumirirwa eggwanga lino temugenda kulifuna kuva mu paalamenti. President agenda kusangulawo ekinene nnyo kimujja okufuna lyetteeka eryasigalawo kubanga ne minority report ezijja ebbiri already zirina abagenda okulaba nga zifacilitatingibwa. Ayinza okuba obusitako ye speaker oba deputy speaker, abo bajja kufunibwa eddagala lyabwe naddala speaker bw'ataweerwa ku zino fayiro ettaano ayinza okusobola okutuukako eruzira n'alambulayo nga Lugoloobi. Kati Lugoloobi yagambye nti
tusaana okuddaabiriza eddwaliro eryo buli atuukayo ndowooza bateekewo enkola awo eyebere tourist attraction osasulayo miliyoni emu n'omalayo ennaku nnya n'olaba embeera mu bumpi byo tugamba nti omusango gw'ebbaati gunoonya sipiika gwani ogw'amabaati gulina bwe gutagetinga gulina waliwo bwe yagamba nti bano abasatu mubandekere politikale nja kubahandolinga ebiva mu bazungu tulina okunoonya bajjajjaffe babirwanyisa batya and tubawangula abatuuliza second kyobola bwe baleeta eddiini yaabwe ng'eva eri mu bazungu engeri gye yajja bajjajjaffe baali balina engeri gye bakwatamu ensonga naye bajjajjaffe how did they react bwe bareactinga kyagaana ekyabwe okutambula. Gasimbagane Ne Bannamawulire bwetu bwe badde olunaku lwaleero mbadde Dick Nvule musiibe bulungi.